Sawa 5 ez'okumakya abagoba ba takisi bano basimbudde okuva ku kitebe kyabwe ku Lumu Street ne boolekera paaka enkadde bagende boogereko ne bannaabwe. Ssentebe waabwe Mustapha Mayambala wamu n'omubaka w'abakozi Samuel Omochi be bakulembeddemu era babadde bakyayogera ababawakanya gye bavudde okubagaana. Obukulembeze bw'amasiteegi bwe tubadde nabwo nga butukotoggera obumu okulaba nti tewabaawo nkwatagana ntuufu ekwataganya ba driver. Twali tusazeewo nti tubeerane okulonda mu basiteegi mwena mwena. Abantu abalala bagamba nti twagala okulonda kubanga olwedde baatulonda. Poliisi ebiyingiddemu era n'ebaako ne beekutte mu kavuvungano kano so nga ate era waliwo n'abalumiziddwa. Abawakanya b'Amayambala bagamba nti tebasobola kukkiriza kuteekawo okulonda kulala ng'ate bo balonda dde abakulembeze be baagala. Okulonda kuno muwanda twagala kuteekawo tandike ddi kubanga nze ngenda kutambula buli ku siteegi nga tulonda nga nze njendi. Kakati okujjawo nga KCC ezze n'ekiwandiiko oba n'ekiragiro tibaddemu balonde teri alina mandeeta eyo kulondesa. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungezi.